Haji Ali Mwizera werennemano gw'okutuuza omwana omujja na nnyina ku sesiriiza eby'okumuyimbula kakalu ka kkooti byongedde okujjamu omukoosi oluvannyuma lw'okuba nga n'olwaliro omulamuzi Isaac Muwata owa kkooti enkulu awulira omusango guno talabiseeko nga guno mulundi gwa kusatu nga kkooti etuuzibwa omuwandiisi wa kkooti. Kino kimazeemu amaanyi abooluganda lwa Haji abakedde ku kkooti nga balowooza nti omuntu waabwe abadde wakuyimbula olwaleero awoze ng'ava ebweru. Omusango guno gwawabibwa Hajati Nzuula Nakisui mukazi wa Haji Mwizera gwalumiriza okusobya ku mwana kyokka omuwandiisi wa kkooti akatemya ab'eŋŋanda nti omulamuzi yamuwadde obuyinza okutuula mu nsonga eno. I got instructions limited to identifying sureties. Omuwabi wa gavumenti awakanyizza ng'agamba nti guno omusango gulina kuwulirwa mulamuzi so si omuwandiisi wa kkooti era amaze akaseera nga bazoozumba. In a division like this where there are other judicial officers, what is too hard with another judicial officer today hearing this matter? Kyokka omuwandiisi wa kkooti abajjukiza nti alina obuyinza okuwulira okusaba kwa Haji Mwizera okw'okweyimirirwa bw'atyo n'asaba obutamala budde bagende mu maaso n'ensonga zaabwe. Those directives were to the effect that the applicant will file his submissions. This practice has been long in place. It's not an invention by the trial judge today in this matter. Oludda oluwaabi luwakanyizza eky'okuyimbula Haji kakalu ka kkooti ekiyinza okutaataaganya okunoonyereza. Bannamateeka ba Haji bongedde okufungiza ne banjulira kkooti abantu bana abaleeteddwa okumweyimirira. Omuwaabi wa gavumenti asabye aweebwa emyezi 3 yeekennenya empapula z'abagenda okweyimirira Haji kyokka bannamateeka ne bamwambalira nga bagamba nti empapula ezoogerwako zaaweebwayo dda. What is then that cause for the huge delay? Even when he intimated that he's dying to have the man rotting in prison to quickly come out. Kyokka omuwaabi wa gavumenti akabatemye nga bw'alina olugendo lwa wiiki nnamba ntajja kusobola kubeerawo kyokka kiraka wa kkooti n'ateekawo olw'okuna lwa wiiki eno kkooti lw'egenda okuddamu okuwulira okusaba kwa Haji. Alagidde bannamateeka ba Haji okuwaayo ekiwandiiko kya mukogumu era bongera okusaba Haji yeeyimirirwe. Kino bakikkiriza nga ebalinda kkooti okuddamu okutuula ku lwokuna. Bannamateeka ba Haji abakulembeddwamu Haji Muhammad Nsereko boogedde ku bibaddewo nga biraga nti omulamuzi atandise kwebuzaabuza kyokka baweze nti si baakupondooka okutuusa nga Haji ayimbuddwa. Kati n'eyo lesoni mugiyize wano ti agamba nalwadde enkya nakoze kino nga bwe bakwongerayo dda nga wayise omwaka dda nga bwe nakibagamba nti baba banoonya bakutulwayinge nga wayiseewo n'emyaka nga 9. Bagamba nti omuwaabi wa gavumenti naye ataddewo omuziziko mu kuyimbula kwa Haji ng'agamba nti omusango guno gugwe nga n'olwekyo tegulina kuwulirwa nga taliiwo. Kati nga bw'owulira nti ayogera agamba nagwange meaning atadde feeling muki musango mu kifo kati feeling eyo muganda afaye agambye lunaku lwange lwakweraga lwakwemulisa kale yeebale kwemulisa. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.